What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. How many of you saw the song of Grace, Lady Grace, asaba ebyapa yekubiza emizimu. Kati nonze yo story nagirabako. Omusajja ng'alese mukazi we mu maaso gange. When the man had brought yamuleeta omukazi ali bwatu. Brought when she was like this. Totutwala yo. Sajja oyo. That man. Alika amanyi gamu. He has fire. Musumba mukazi wange mutambuziza amalwaliro gonna, mutambuziza mu masabo gonna, naye musumba mukazi wange tatereera. Ngezezaako buli kyonna ekisoboka, naye musumba kati mulabe. Musumba amazima mulabe bw'atunula. Ngezezaako kyonna, teri musawo wa kinnansi gwe sitasuuseeko. Naye kati laba kati. Tuvire twagala kwogera ne musumba ono. Leave us, want to talk to Tuvire ma. Kati olaba musumba bye banga. Twagala kwogera ne musumba ono nga tulifeka. Olwamala okuvaana musumba Mukama yeebaza. Pastor, praise the Lord. Musumba Mukama yeebazibwe. Pastor, praise the Lord. Konza amina. Said amen. Musumba taata. Pastor, Daddy, nsaba onsonyiwe. I want you to forgive Gwe me. ne Katonda wo. You and your God. Omusajja wange oyo mulaba. You see that man of mine? Musumba amaka gange. My marriage. Ngatambuliza ku katemba. We move it according to comedy. Musajja wange oyo mulaba. You see that man of mine? Ne bwe mba nkoze ensobi. Even if I do a mistake. Ng'ayagala kunkuba. And he wants to beat me. Naye ku by'emizimu nga bewaffe bazze ku mutwe. Yeah, the family spirits come. Tomukwatako. Bwentyo bwe nkola musumba. That is how I do, Pastor. Era. And bwe ntandika okufuna rumors ng'alina akakazikazi katandise okuba ng'agira olugira nga jibwa mutabani tukulabe entambula zo tukulabe entambula zo tusamu ng'ekisajja kitya and then he fears akitya era emba nina kyenjagala and if I want something oba okumuggyako or to get from him kubya mizimu ononsonyiwa you have to forgive me. Agenda kukomawo. He's going to come back. Naye bw'onyiga akadde n'akomawo. But when he comes back, n'onsonyiwa ngenda kubiddamu. Hey, Pastor, when he comes back, I'm going to repeat. Akadde ne kanyega kirr jangu noni. You come. Hey, no, mchala. Tujje wano. Tujje wano omuliro. Hey. Tujje wano omuliro mama. Take us from here. Omuliro. Omusajja omujja mu ssente. To take some, to get some money. Omala kulimba birimbo biyitirivu. From your man, you have to first lie many lies. Okumuggyako olw'ataano lwe. For you to get his 50 shillings. Naye njogera ng'omusajja wa But I Mukama. speak as a man of the Lord. Emiti egibadde emikalu. The dry trees. Kye kiseera gibala ebibala. It's high time they bear Ng'okuba mukubi bw'oti ntoli. Omuyembe ne gugwa. Once it snap like this, a mango Ng'okuba falls. mukubi bw'oti ntoli. Once it snap your Bwe kiba kifene ne kigwa. finger. Nkyali ku kibuuzo. I'm still on a question. Gye wakyama. Why you branched off to? Ofunayo ekyokulya. Did you get something to eat? Oba osanga muti Or mukalu. you found a dry tree? Ani agamba nti nze musumba gye nakyamu? Who says me, Pastor, Nasanga where I muti went? mukalu. I found a dry tree. Abantu nga 10 mujje wano. Like 10 of you come in the line. Agamba mutuufu musumba ky'ogambye nze gye nakyamu. If you say, Pastor, for real, what you are Nasanga saying? kitittiriri. You are a branch. Kikyolifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Gye wakyama wasangayo ekyokulya. Where you branched, did you find something to eat? Nedda musumba. Tunnyonnyole. Explain Musumba to us. wange anywa n'akomawo saa 7 z'ekiro n'akuba olugi n'atandika okukuvumirawo paka obudde bukya. Jo navudde wano n'akomawo 7 n'anvuma n'aŋŋamba ova kutambula mu magendo go sikumanyi gy'ova n'olwaleero omusabye esente zakugyawo n'aŋŋamba oyagala nze mbeera omuwavu gw'obeere omugaaga. Musumba nsaba onsabire omusajja ave ku mwenge. Kogamba bwe guba muti wakyama ku muti Imagine mukalu. you went to a dry tree. Wangi Bwe kuba kukyama wakyama If it's a kiti tree, you ku branch kiti a dry ekikalu. tree. kyalimu ekibala
wanji ekiti ekitalimu ekibala kiwasanga kyewasanga musumba genda mukama kuwa mutwe and Lord give you a tree. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Jewa chama wasanga yechokulya. Did you find what to eat? Mukalu ddala kubanga n'omusajja ali ankumisa ekiso wano n'abaana abandekera basatu nze mbalabirira tewali kyampa wadde n'ekimu musumba. Kiryawo kiti kyerere. Just a bare tree. Kiti kikalu. A dry tree. Genda mukama kuwa mutwe ebibala. Mulinnya lya Yesu. In Jesus' mighty name. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Musumba nze mbeera mbi nnyo kituufu byonna byobadde ogerako kirabika obadde oyogera ku nze. Musumba era ndina kawere wa mwezi gumu siina nawe ndisula mu bbala n'abaana bange basatu. Musumba nsaba kuntaasa embeera mbi nnyo n'abaana balwadde n'omwana omuwere naye mulwadde ali bubi nnyo. Kogamba wasanga muti omukalu. Musumba embeera mbi nnyo siina na mulimu siina wendi nkoye kusula mu bbala musumba. Genda mukama kuwa mutwe I'll give you a tree that bears fruits. Tofaayo. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Musumba nze omusajja yansanga n'ebyange naye byonna bisaanyeewo. Yansanga nabyo nga nina ebbaala nina engoye zange naye buli kimu kisaanyeewo. Kwegamba bwe banjala yagikwongerako. Byonna sikyalina nasiraana kati saawa zinatangubaganya takyaneetaaga ate nga buli kimu ekyange yansanga nina ssente nze nanjavu wadde kati bagenda nakunsuza busuza nejjo nasuzewa naye ngambye buli kimu ekyo kisibe sikyawo kwetaaga. Kwegamba muti omukalu guli awo. Uli awo era yeyansiraanya nze bwe ŋŋamba basajja abalayika nabo balina ebikwa byabwe. Abasajja ne pastor nalina ssente naye kati sikyalina buli kimu nkimpeddeko pastor ate saawa zinatangoba siina nawe mbeera. naye y'omwagala. Ye pastor naye kati woyingira ne mu nnyumba mulimu ebintu ebikwambala n'otandika olabye ekinzu kyetoloola ennyumba yonna oyagala kuza balance ebintu bikuba omutwe bikwata bwakutunulako n'oyagala osesema simanyi pastor. Genda mukama kuwa omuti oguliko ebibala mu linnya lya Yesu. Give you a tree that has fruits in Jesus. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Musumba okumanya ogwange mukalu. Guli gwaka mukala. Ne gukola n'ekirala. Gwava mukala ne gufuuka empu. Musumba tumaze emyaka 10 nga nnoonya mwana. Najja wano lwe watuma ebitabo. Neefuna olubuto. Bwe nafuna olubuto gayi n'atandika bagibbye biki nengenda mu banka ne twewola ssente tugule poloti mu nnaku 3 nga poloti ssente zaweddewo tamanyi gye zaalaze kati ogwo si mukalu. Ekiri kyakaze nakyo. Nze musumba simanyi kubanga n'essaawa ya leero n'ezeddwaliro simanyi gye zinaava. Kati oli lubuto? Ndi lubuto. Bwe nabatuma ebitabo n'empandikamu ennaku zemunafu. Nnyini nagenda okuddayo mu ddwaliro nga bangamba oli lubuto. Kyokka ng'omaze emyaka 10 onoonya omwana nga tomulaba. Wekiri musumba nze gw'olaba lwakuba omukyala kati yaziba amaaso atudde wali yeyandikunnyonnyodde neiba wange yali mukwano gwange nga mpita maama wa nkoko nga lye linnya lye bampita. Musumba nenkaaba amaziga neŋŋamba ye mukama wakiri nzita. Otyo? Nze musumba nali ŋŋenda nakwewa obutwa naye bwe watuma ebitabo neŋŋamba naye musumba yigaali ansabiddeko mu 27 kankola ki kanzireyo. Musumba nagenda okuddayo mu ddwaliro nga banga placenta yeetali yento naye oli lubuto. Kyokka bwe nafuna olubuto gayi nafuuka ekiti ekikalu ekikalu kiri kyakala. sijja kulimba mwagala doyiro kuba ye mwami wange gwenjagala. Olimba tomwagala. Aga Katonda mu ggulu wakiri okufa naye obuzibu musumba simanyi oba ssente azitwala wa oba kiki ne bwenzeewola mu banka ekyasinga okunnuma. Musumba nze gwolaba nga nsiiba enjala n'engisula ne mugamba tusonde ssente tugule poloti ne tusonda ssente obukadde 3 ne ngenda mu banka mu pride ne neewola ssente gayina ngamba nti nezigenda mu ddwaliro okuwa omusawo tazirina mu nnaku 3 mbu tamanyi ssente gye zaalaze. Guli muti mukalu. That tree has dried. Nze waliwo lwenjagala n'omuwa obutwa. Doyiro.
tolaba kyekiri kyenkugambye nti tomwagala mukazi munange owulira nga embeera ekutamye Musumba kankubuli okwagala takwagala kiruma nze simanyi oba njagala oyo Gaayi ate nga gwe omwagala simulangako na mukazi yenna era sikiwulirangako mugamba wakirindaga omukazi manye nti yatwala ssente aganya okyogera bambi musajja watu mwavu bwavu kati ze tufuna aziteekawa Musumba singa sinze nzisayiningira nize nsayiningira ssente baka neekubanja naye nga nekyozisayiningira tokifunye olabika omwayiza n'omuwayiriza era abantu bonna bwe bagamba nti omwayiriza balamuyita muntu mulamu omukyala lwakuba yaziba amaaso yandibadde akubuulira atudde wali bonna bamuwolereza bannange Gaayi nga muntu mulamu oyo banza kolaba nsula nkaaba nasula nga nkaaba lwa mwana namala okufuna olubuto kati mbonaabona Musumba nali ngenda naddujjamu naye nga maze emyaka 10 noonya mwana zakala bannaye nange kankabe kati Musumba olaba mutwale bangambye bagenda kunnongoosa bulongoosa mbu sirina kubuliyita mu mwana naye amazima ne ssente teziriiwo kyokka omugamba awoza kimu tujja kufuna emyezi giweddeyo olinayoko omuntu omulala yenna webbali Musumba sijja kulimba mbafuna sijja kulimba kuba mbafuna nayewa Musumba kakubuulire kino nze Gaayi amufuna n'antamirawo njagala bba wange kati ani gw'osembyeyo okufuna Gaayi baali bakayita Peter mwakomawa nze sagala kumanya twaliza muli kati omwana w'abantu wamukyawa Peter Musumba byali byakubaatisa nze sikiwulowooza nga nakofuna musajja mulala gwenfumbirwa njagala Godi nange Godi oyagala Godi naye Musumba emyaka gyange 10 gifiire bwereere ddala ate ng'ogenda kuzaala yadde ngenda kuzaala ye ngenda zaala era mmale mufiire kuba katagala kulaakulana Musumba nange nkooyo omuzigo landirooti nakubanjeza ennyumba nga gy'obeera tolina musajja nze Musumba gyenkola balowooza ndi mugagga nina ssente naye nga sirina ssente kogamba weeraba gye wakyama wakalu nnyo Musumba wakalu ekisembayo wasiima ku lwazi nnyo ate nga Musumba sinze nzekka mama fenna nga bwe yatuzaala ewaffe mwena mwakyama ku miti mikalu twasigalayo babiri abalala baafa naye owookubiri olwaweza emyaka 2 n'alwala bye tutamanyi paka olwaleero tawonanga yaweza emyaka 2 nga ndi mu P7 paka leero tawonanga olumbe lwamu lwaluwonya tuliawo kati wakiri nandibadde nessuubi nti tuliyo ababiri nze negomba ne bali abaafa fukamira wegayirye Mukama nti Mukama njagala Godi naye mufuula omuti oguliko ebibala ayi Mukama taata omulungi njagala Godi namufuula omuti ogw'ebibala Mukama nkooyo omuti omukalu nkooyo kaaba Mukama taata nze Musumba nkooyo kaaba nkooyo kaabira mu nnyumba nga bannayiba balowooza ndi mirembe Musumba nze ku mulimu edirekita yanteeka mu development committee alowooza nina ssente naye ndi mwavu ate mulimu ki gw'okola nzanya bina Uganda naye nali nkola mu Bid for Life ne bampumuza Musumba ozanya mbina Uganda yesebo ebyabaani Pal Screen Pictures Uganda mulimu baani ne baani bamundaga Judy gwe bwe bafuulani ndi ku development committee ne Musumba gamazima sirina ssente bamanyi nti olina ssente omulimu gwe nali nfuna mu ssente bampumuza
genda mukama leeta omuti oguliko ebibala mu makaago mu linnya lya Yesu Kristo Munazaleesi njogera ng'omusajja wa Katonda ogenda kuzaala ng'ate tebakulongoosezza mu linnya lya Yesu. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro